Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Wasuze otya Mr. Sozi, Mukama yeebazibwe. Ne basozi mu members mwenna muli mutya abane Mr. Sozi. Abaana abawala tuteekeddwa okwegendereza. Oba kwegendereza kwa kikaaki nange. Nze kankunyumize bino nali nabiteeka mu love story naye kanjimeggulemeggulemukko. Kanjimeggulemeggulemukko bannange. Abaana abawala twegendereze. Nalina gaayi Mr. Sozi yankwana yajja naŋŋamba gwe nkwagadde bane Mr. Sozi gaayi mulungi gaayi muwanvu gaayi bana abagenda mu jjimu akanyama nga ne gaayi yeewulira nti mulungi Mr. Sozi. Hey. Yajja naŋŋamba yayogera ekigambo kimu gwe nkwagadde saamuddamu. N'agenda nawayita wiiki n'akomawo n'aŋŋamba naleka nkugamba ekigambo kyange wakirowoozaako. Neera saamuddamu ne tubeerawo ne tubeeratandika ng'okujja kyaddaaki munayi ne nzikiriza omusajja ne tupepeeya ne tupepeeya ne tupepeeya ne tupepeeya. Simanyi mulimu gwe. In fact yali takola na kukola. Tupepeeyeza kati ku mulimu we nnali nkola waliwo abakyala abakulu. Abakyala abakulu abamu ne bampalana. Waliwo omukyala yali amwagaliza muwala we. Kati nga baayagalanako ne muwala we ne bamala ne baawukana. Babeerawo naawe omukyala omukulu aŋŋamba nneeyo gy'olinnye y'amagye simanyi oba onoogisobola. Nembeera ne gaayi ne tubeera ne gaayi ne tubeera ne gaayi ne tupepeya. N'aŋŋamba okujja nali mbeera sisita wange ajja akyalireko sisita wange. Ne nzija ne ŋŋamba sisita wange olweggulo nga nnyuse nina omulenzi ajja. Yagenda okunkwana ono omulenzi Mr. Sozi ng'olwedde nina boyfriend. Okitegeera nga boyfriend we nali mbeera wa sisita wange naye nga mpangisa awo kumpi ne sisita wange. Nali nkyali mwana muto nali myaka 17 nali ngenda weza buweza 18. Kati nga ndi awo gaayi najja wa sisita wange. Sisita wange olwamutunulako yamugaanirawo. Sisita wange yandabula n'aŋŋamba oyo gw'ofunye togenda kumusobola. Kali nno ye sisita wange yali amumanyidde mu muze gwa bwenzi. N'aŋŋamba oyo olaba obukomo bw'alina ku mikono bw'abasawo baganda. Naye olowooza nga mbiwulira. Nze nno gwe balabula ndi mulokole. Omulokole n'omusawo omuganda. Maaki eyo ogiraba. Mr. Sozi nga sibiwulira ne tupepeya n'omulenzi. Kati ng'eno sisita wange simulaga nti oba tukyakwatagana n'omulenzi. Mr. Sozi twapepeya. Tayimu n'etuuka n'embikoowa nga embeera ze sijja zisobola n'enkita n'enkivaamu. Twayawukana bubi nnyo. Awo yali akwanya ate neyibba wa mukwano gwange ku mulimu. N'enkita. Munaye nalowooza mbitadde mmerembe. Mr. Sozi gaayi yanfuukira akayinja mu ngatto. Mr. Sozi oba gaayi yankola ki? Nze mu kusooka nali sirina kye mmanyi. Kati ngenda owulira mu nju nali nsula mu nzekka. Naye ng'ennyumba yange eri kumpi napangisa sisita wange mbw'alina okunkuuma andabireko anteekeko amaaso mbu nneme kwonooneka ewaka nga bwe baamugamba. Mr. Sozi omanyi okubeera awo n'otuula n'owulira akantu akakuyita ku mubiri. Ogenda okutunulawo oti ng'olina bakutaddeko olukolobozi olunene. Mr. Sozi ng'ebintu bitandika okunjogererako. Gaayi yali tamponze eyo Mr. Sozi. Gaayi yali amponze. Ebintu nga byogera. Ffe baakutuwa. Oli mukyala waffe nnamba emu. Annaye. Mr. Sozi ebintu byanneewerera. Oli mukyala waffe nnamba emu. Ffe twakusiima. Era ggwe oyinza oba obadde tokimanyi. Naye oyika empewo. Ate empewo zo za bugagga kati zaakwatagana n'ezaffe. Toyina gy'ogenda kulaga. Mr. Sozi nalwanagana n'ebijiini by'omusajja.
Mr. Sozi ng'asula mu nnyumba muntu omu ne ng'ogamba tusulamu abantu 10. Ebintu n'owulira ebyekulula mu nnyumba, n'owulira ebisiiya, n'owulira ebikola bannange nga nze sikyayambala ngoye za openi ng'omubiri gwonna gwajjula enkulubuze. Nambe bineeramba byagamba birina okunteekako laama ndi mukyala waabyo nambe emu era nze bampaayo. Imagine abasajja kwata otomana wa munno. Ngenda n'okwawuka nawe yali apulaninze tugende waka tukyali nze nga simanyi pulogulaamu ze kumbe ezo ze pulogulaamu ze simanyi ye yamala dda okulaba simanyi bwendiko empewo simanyi empewo za bugagga kakati ndo banaaye n'ategeka okukyala nze waffe ekirungi nali sinnabagamba twagenda okwawukana nga wabulayo wiiki emu emikolo gye gya pulaninga gituuke naye nze ng'ewaffe saabagamba kitegeera munnange ng'ewaffe saabagamba naye Mr. Sozi nga bw'otunuulira oligga ye diriimu y'omuwala yenna muwanvu mulungi era nga naye yeemanyi naye bannange gayi kyeyankola Mr. Sozi nalwanagana bantutte mu masabo bakoze eki byogedde kale mutuwe sente tugende naye natuula wansi sente saazibawa go ge mazima musabo bantwala musabo ngenda kubuulira amazima naye sente zebaasaba musabo byo ze byasaba mbu bigende saazibawa nenzireka nentuula mu nnyumba nenebaka kyabugazi nendowooza nebuuza kiki ekyambaako ddala eno mistake nakola ntya nasiriwazibwa ntya nze omwana omulokole nze omwana omulokole mazima Mr. Sozi gayi yanvaako gayi ng'ayinakkirira oba oliawo ku mulimu ennaanasi nenyingirawo oba oliawo kano n'akuvuga n'akoze ewaka banaye ng'otambula n'omuntu nga mutuufu olaba ggooliwo ovanga ku muntu nga n'abakazi abakulu bamukuwalanirako obasoonya olulenzi bannaaye Mr. Sozi omanyi awo emyipanko gy'oba oliko nga nze gwolaba sikyabuuza nga ntuuka ku mulimu mbayitako nti ate ayina olulenzi naye munnange ekyanyamba tetwakirwamu nnyo gyali myezi ng'ena nina 5 awo nentuuka lwe yakwana mukwano gwange nentuuka nenkivaamu kati kwe kunkola ebyo ebinamba kiboozi nno kati kijjirawa Mr. Sozi bwe natuula nendowooza neŋŋamba naye nali mulokole kiki ekyabaawo ntuuka nti okutomera okutuuka ku ssa lino nzira nti emabega bwenti neŋŋamba nedda Mukama asonyiwa Mr. Sozi nasabanga Mr. Sozi nasiiba nga ŋŋenda ku kyaki nga nsiiba ku kyaki Mr. Sozi nasaba naye nga ab'oku kyaki bonna sena n'omu gwe mbuulira olaba oyo gayi bwe nabeerera naye nga n'ebyokusaba olowooza nkyabirika ensi yonna nze ngiina mu 5 abantu tumala kwekoona naye nga bandabula Mr. Sozi nasaba finally namala nempona nga teri muntu ansabidde wabula nze Mukama awonya era asaasira nenenya Mukama n'ansaasira Mr. Sozi olunaku lwenzijukira nti lwe nawona nali ndi mu kusaba ndi mu nnyumba yange nali ndi mu kusoma Bible nga omanyi otuuka etayimu ng'owulira omutima gwo weewaddeyo nnyo oli mu kusaba ng'osoma Bible n'olaba akagambaawo amaziga ne gakulukutta nga ndi serious Mr. Sozi Bible yange yajjako ekitundu maama nnyabo Bible yange yajjako ekitundu nembitawo sister wange ne balaba nga Bible eyidde lwe lunaku lwe nasemba okuddamu okuwulira ebyekulula mu nnyumba lwe lunaku lwe nasemba okuddamu okulaba buli kimu n'ebinamba ebyankubanga lwe byabula tebyadda ku mubiri gwange ne ku kitundu nenvaako Mr. Sozi nenva ku katundu yawasaba yali MP oba kansala Mr. Sozi natuula neŋŋamba nze nali ŋŋenda okufa oba yali agenda kumponga kunsiruwaza mbeeraawo kintuntu nga sikyategeerekeka
bannange yawasa omukazi omulungi, Mr. Sozi yawasa omukazi omulungi, yatta omwana w'abandi mu maanyi, yatta omwana yali MP, yali munnabyabufuzi gwe yali awasizza. Mukazi yagenda mu kinaabiro kunaaba ate yadda teyagwa teyakola ki, bamusanga akutukidde mu kinaabiro. Olunaku lwe baziika omukazi Mr. Sozi, olunaku omusajja lwakuba embaga Makeke, teyaziika mukazi we, lwe lunaku lwakuba embaga. Ate olwo ne ngamba nze mbadde ngenda okufa, nze mbadde amawulire we nagafuna ne ngamba bannange ensinga si nnyangu. Bannange omukazi yali mulungi, ekikazi kyali kirungi, natta omwana w'abandi mu ebyo ebintu by'ekisiru. Bwe baziika omukazi teyaziika wabula yagenda n'ayanjula ewa maama. Kuli okwanjula kukyanyumizibwako ne ku kitundu eyo, n'ayanjula teyaziika mukazi, teyaziika mukazi. Ebintu ne bitandika eŋŋambo, yagula amayembe, yagenda mu Illuminati, abantu batandise okufa. Bannange Mr. Sozi, abakazi abaana bala tulina okwegendereza, tulina okwegendereza. Oli ajja gy'oli naye ng'alina kyakubalako. Nze wento we nawona simanyi oba nze nandifudde oba yali agenda kunsiruwalizaawo kimawube kye nga nze mwakuumidde obugagga bwe. Mr. Sozi gayi yagaggawala, gayi yagaggawala, gayi yagaggawala, naye yattayo atattika, yatta ttaawo abantu ku kitundu, yatta ttaawo abantu. Oba waliwo gwe yasembayo okutta famire y'omuwala nayo teyatuula, addamu okuwulira nga bamusibye, n'abeera mu kkomera, n'abeera mu kkomera. Munaye Mukama talya nguzi. Naye bwento nange bwe nakayitako, oba nze nali ngenda okufa oba nali ngenda kubeeraawo kizzolozolo kye mwakuumidde obugagga, Mr. Sozi simanyi, naye Mukama yansaasa. Naye nalwanagana n'ebintu Mr. Sozi. Naye munnaye oli wakulabula nga nakugamba oyo omusajja muleke, tojja kumusobola. Bannange abaana abawala tuwulirize, twesuula mu buzibu, twesuula mu buzibu Mr. Sozi.